kati ekikayanya bannaddiini baffe eno ku Buyisiraamu eno kabaka alina osiramuka kabaka siramuka eddiini y'entuufu kyeki sobola butozaayoza Ssaabasajja naddala nga tuli basajja Baganda kale lwakuba naye era ekyokusiramuka tetusobola butakimugamba tijogi n'emyaka 71 bannaye egiina we girikoma Ssaabasajja wakyaliwo akakisa akalooza kubiriddako kati abasiraamu ekibaleeta okuwalirizibwa bakyogere bajja bagoba sirisira kitegeeza olujegere nga kabaka ono mwava ava mu basiraamu oluvannyuma lw'okuba nti obusiraamu bwagenda okujja mu Buganda bwatandikira mu Lubiri so waliwo ebyagaana ebyavaako jjajjaawe Mwanga okutabula eddiini jjajjaawe Mwanga Ssekabaka Mwanga yatabula eddiini n'azikkiriza zonna era eddiini yaleeta amawaggali yabakola ki yababonereza abasiraamu yababonereza n'abakatuliki n'ababonereza n'abakristaayo n'ababonereza kyegeza emirembe gye twalaba ejjajjajjanga nalabanga abasajja olw'eggulu nga bakola ebituuti ng'omusiraamu akutte Kurani ng'omulokola agira bwanti mu byakwewanyisiganya kati ebyo bya dibeeti ebyo byebireese obuzibu dibeeti mugenda muyimira ku makubo abantu ne bayimira ku makubo ne badibeetinga mu Bible ne mu Kurani kati abantu bafuna negative attitudes oli ayogedde ekigambo ekivodde eddiini y'ono takinnyonnyodde tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emityana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika eby'enjawulo omuli Flickview, Holstein, Friesian, Ayrshire wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46 jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna tukubire ku noti 7556 osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Kale Cruise Exclusive kwetuli Allen Cruise gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira omulabi waffe omulungi tuli ne Kasirye Breeders wali Emityana abakutegeeza nti osobola okuba nga ate oyitawo noba nga ate ofuna ente breeds ennungi Kasirye Breeders musajja musiraamu musajja muisiraamu ate nga ayagala nnyo obusiraamu so mu kyama eyo mugende mulabe Sheikh nja kutwalayo kondowooza Sheikh nako tetwaga okufunayo wano olunaku ojje nkutwaleko ewa Kasirye olayo ku faamu otuweeyo ku kirowoozo nada ku bintu by'obulimi kuba ndabikira okubanga naawe luweera eyo obulimi obukwasisa ddala maanyi kugezaako mpola mpola olinayo ente nsiri mulowoozo wa nte oli mulimi mulimako olima ki mwanyi bitooke bwe bityo okay Sheikh buuza kuba tulaba Naam, bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baganda baffe mikwano gyaffe mwenna gye muli abasalawo okutambula n'omukutu gwaffe guno ogwa Cruise Exclusive kola kyamaanyi mu kusharinga mu kusubscribinga mu commentinga n'okufollowinga saba Allah abe nga bawamu obulungi nga bulijjo tubeerawo wano buli we mutwetaagira. Wiiki eno waliwo ebintu ebituuseewo bye mbadde njagala wiiki eno ne wiiki ewedde wiiki ewedde neerabira okunyumiza naye eriyo ekintu Sheikh kyenfindinga nga kiri so funny one kisoundinga so funny kubanga Sheikh bw'oyogera amannya go mulimu erinnya Uganda Eryakalanzi Kajubi. Eryakalanzi Kajubi.
naye wiiki eno ne wiiki ewedde mubaddeko ebintu ku social media okwo naye nga nze mukulaba okwange tebisanyusa. N'Oweekitiibwa Katikkiro naye n'avaayo n'atyako eddoboozi oba waliraba nga eri ebintu bingi ebyatulemu okwawula. Eddiini ey'Obuyisiraamu ku social media mu nsangi zino wendabye nga mu mulembe guno gwe tulimu gwendabye nga osanga oli n'atakinga Obusiraamu n'osanga Omusiraamu n'atakinga Obukatoliki. Yes, thank you. N'otuka ekiseera n'ogamba oba okyali awo ate ono Obuyisiraamu ne batakinga ate Obwakabaka. Kati n'otuka ekiseera ne weebuuza n'ogamba kati tuwulirizaani? Kabaka kitaffe ffe Abaganda. Naye ebintu ebyo byali ku social media. Simanyi lutalo gye lwava, simanyi nze wali mu 2000 nga ndaba Omusiraamu asaala ekikye, Omukatoliki n'asaala ekikye, but sasa zino entalo zigenda zimeruka and simanyi gye kigenda kuggwera lumu. Simanyi gye kigenda kuggwera. Bakati nalaba taata wange Magala nga naye afungizza afiira ku Ssaabasajja Kabaka, agamba ayogera ku Ssaabasajja Kabaka nfa naye. Nange ngenda kuvuma gw'omuyita mukama wammwe. Weebale nnyo onfuna oli taata, njagala otuviire ku ntono. Entandikwa y'ekino ekintu ebbanga ly'omazeewo ku nsi naddala mu ggwanga yaffe tetuwangayiramu Uganda. Obusiraamu bwatandika ddi? Omusiraamu yatandika ddi okuyimirira ku kituuti n'ayogera oba ku Mukatoliki negatively. N'Omukatoliki naye n'abaako waayimirira naye n'asabika eddoboozi. Bismillah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Sebo Alan Cruz kwebaziza omukisa guno. Nze ani gwowadde ka chance okuviira ku ntono. Kyayita okuva ku ntono kitegeeza nina okuleeta key points okuva emabega eziyinza okujjayo amakulu ga kino ekirabibwako ssaawa zino abatakiriimu okuva mabega. Mu Uganda muno ekyali Buganda nga tenafuuka Uganda, kuba yafuuka Uganda 1962 ennaku z'omwezi 9 ebadde eri mu Buganda. Ffenna nga bw'otulaba abantu ngenda kukozesa olulimi Oluganda tuli bazzukulu ba Adamu. Tulina gye twava nga tuzaalukuka paka okutuuka buli omu waali. Naye nga ffenna tuva ku mugongo gumu gwa jjajjaffe Adamu. Kati mu Uganda, kanjogere basically mu Uganda mwenzaalwa mwendi, Obusiraamu bwajja bwasangawo eddiini y'obuwangwa eya Buganda gye tujja okutegeera mu maaso. Era neebanga abantu bonna abali mu Buganda buli omu beekwata emmandwa zaabwe ze bagoberera, era nga buli kika kirina emmandwa yaakyo. Omusajja eyali azze okusobola gwe bayita Ahmad bin Ibrahim, taata we yali Ibrahim, bw'akyala mu Uganda, mu Buganda, ngeri gye yalina byazze, yalaba enkola nga tefaanagana n'eyeewaabwe mu Buwarabu.
ng'obusiraamu bumaze emyaka 102 ng'eri basaala bakola hijja basiima omwezi gwa Ramadhaani basoma Qur'ani ate nasanga nga tebiriyo ng'era abantu abasinga obungi temwali ddiini ndala yonna muno mu Uganda mwali mu ddiini ya buwangwa era nga bavunnamira kabaka. Okay. Kati ng'abantu abo buli kika kirina emmandwa yaakyo Abaganda gye bayita okusamira kugamba gye batereeza ne batereeza ebyekika kyabwe. Kati Ahmed mutabani wa Ibrahim 1844 yayanjula obusiraamu naye olw'okuba nti bwe bwajja mu bwakabaka era yabwanjula mu lubiri lwa kabaka Ssuuna eyaliwo kabaka Muteesa ow'olubereberye nga bwe bigenda kyamutubisa Muteesa kuteesa kikinya olw'okuba nti yali yateesa bulungi mu mbeera yaliwo ne bamutuuma Muteesa tegaali mannya ge. Kakati bw'ayanjula eddiini y'obusiraamu eyo eyasookerako ddala okubeera nga yalina ogikkiriza yali kabaka oyo era yagikkiriza naye ng'alina ebimugaana okugiyingiramu obutereevu. Ekisooka kabaka yali tayiwa musaayi kubeera na nkovu ng'eddiini y'obusiraamu erina enjigiriza y'okutayirira. Bino ebisigadde yagenda abikkiriza n'atuma ono namugamba genda kale ondeetera ekitabo bw'oba ogamba nti eddiini eno erina amateeka gaayo we gawandiikibwa ndeetera awawandiikibwa amateeka gano. Okuleeta Qur'ani mu Buganda kyali kinene nnyo kuba yali mu lulimi Luwalabu nga si nzivuunule ng'ate agimutumye akozesa olulimi Oluganda agireese akozesa olulimi Oluwalabu ate nga naye Oluwalabu lwakozesa si lwe luli oluli mu Qur'ani. Qur'ani erina olulimi olwayo olw'enjawulo olusomesebwa. Kaakati mu Buganda 1844 kyatwala emyaka 35 1877 abayitibwa nga ba Church Missionary Society CMS ne baleeta obukristaayo. Bayita obukristaayo nabo ne babwanjula mu lubiri. Jukira Obuganda bubaddemu eddiini yaki y'obuwangwa kabayise emyaka 30 abasiraamu weebali naye ng'eddiini etambula mpola olw'amateeka agagirimu ng'ate mu buwangwa abantu olina kumala kuleka mandwa lubaale byonna bye balina olyoka osinze Mukama omu. Kati ate ng'abamu balina ebintu bibambererako bajjajja ab'obusolya ab'ennyiriri lozo biraba nga tebasobola bivaako mulundi gumu ne kabaka yennyini nga tasobola kukita mulundi gumu. Omukristaayo najja naye n'asomesa. Kati 1879 musajja yali Mungereza bamitanga Father Reverend Loudon Mompero naye n'aleeta eddiini gye yajja mu Ekereziya Katolika. Bano akristaayo abajja after abasiraamu baali ba Protestant. Baali ba Protestants. Okay. Be baasooka okujja era bava mu Britain. Naye baasangawo abasiraamu. Baasangawo abasiraamu abamazeewo emyaka nga 3. Okay. Kati myaka 35 kitegeeza nti abakristaayo bajja nga abasiraamu bamaze emyaka 33. Kati abakristu Loudon Mompero kubanga erinnya lyabalema liwandiikibwa MOUNPELL Mompero. Kati bamubuuza amannya go gwani n'ayogera mu lulimi I'm called Father Reverend Loudon Mompero. Gwani I have said I'm Father Reverend Loudon Mompero. Omukazaako mapeera. Okay. Bagamba nti ye mapeera. Kati mapeera bw'aleeta obukristu bw'aleeta obukatuliki naye n'abwanjula. Yawandiika ekitabo kye bayita katikisimu.
katikisimu ziri bbiri katikisimu y'abasooka n'amasakalamentu ne katikisimu y'amapeera yateekamu ebintu byali bingi naye teyabiteeka mu Luganda era byali birina okuddamu bivunulwe kati ne wabeera nga abantu bakutuseemu ebitundu bina mulimu abalina eddiini y'obuwangwa waliwo abayingidde obusiraamu waliwo abakutte obukirisitu waliwo n'abakutte obukristaayo abaprotestant ndi mu kiraasi mpulira kati abantu batandika okubeera awo ne wajjawo ekibinja nga kyo ne kibeera stranded obukristo obuwangwa kiremeddwa okugoberera obuwangwa obw'okusamira n'ebirala kiremeddwa obusiraamu kiremeddwa obukirisitu kiremeddwa obukristaayo oba obuprotestanti ne babeera awo be bayita ba Newton tayinaako gundi gy'asoma byonna biganya kati embeera eyo yawangaala mu Buganda paka okutuuka lwe twafuna obwetwaze 1962 kati Buganda eyali Buganda efuna obwetwaze obwayo obugikakasa nti kati naye erina obwetwaze ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'10/1962 Kabaka bwe yakkiriza nti afunye obwetwaze abazungu baakola ekyomukisa nga balaba nti bwe bataakozese ono abadde afuga abantu bonna mu ggwanga lya Buganda nga bwe libadde tebajja kusobola kwakiivinga ggolo yaabwe ne bamusaba alayizibwe nga pulezidenti kugamba apurizidinga eggwanga lino pulezidenti kitegeeza kupurizidinga kati nawe ni pulezidenti yakkiriza olw'okuba nti baali bamulaze privileges zateekeddwa okufuna singa aba apurizidinze eggwanga kasita yakkiriza enkeera nga 9 omuzungu n'agamba nti this is a republic kati tekyali Buganda ne bajjako bbi ne bagifuula Uganda nefuuka Republic of Uganda Obuganda ne busigala nga bulina ebitundu byabwo ne Republic of Uganda nesigala naye olw'okuba nti omuntu omu yali atudde mu ntebe 2 ye kabaka ate ye pulezidenti baali balina okukozesa amagezi mangi ag'obukodyo okusobola okutegeeza abantu babyawule oba bitegedde sagala genda yeeyo mu byabufuzi n'ebyobuwangwa naye kabaka bw'amala okuyingira abantu baasigala bali mu ddiini zaabwe tewaaliwo kabaka yali amaze okuyingira mu by'abazungu nga tasobola kugoba abaprotestanti kuba obuprotestanti buva Bungereza ng'obukatoliki buva Looma obusiraamu buva Buwalabu kati ye takyasobola kugoba ddiini oba bibinja nga bwe bizze era alina obbaaniriza Abawalabu abazze okusuubula muno abamu baasuubulangamu n'abaddu nga batwala ewa sultaani ow'e Zanzibar kati ne kibeera nga akolaganira wamu nabo era eddiini zonna kigambibwa ti alinga eyazikola ki ataazigaana ye nga ye asooka kabaka Alisuuna naye mutabani we Mwanga agenda okukwata mu kintu 1880 yeddiini zonna yazisoma yakkiriza obusiraamu nakkiriza obukatoliki nakkiriza obukristaayo n'asigaza n'obuwangwa era y'ensonga lwaki muyina kye mujjukira ekyabajulizi be mugamba baafiirira eddiini abasiraamu baabattira ku Makaayi wali e Nateete 1880 n'abasiraamu ekyeza balina abajulizi bayitirivu baabatta ku olw'obusiraamu baagaana Magulu Nnyondo beene okubakulembera okubasaaza nga bamaze okitegeera nti akkiriza obukatoliki obukristaayo n'obuwangwa buga tujja kutusaaza oba eswala yali ya dhuhuri oba yaaswiri kawungeezi awo kabaka n'abagamba mundabi mukamwa be yasookerako 1885 be yasookerako okutta abo ne bafuna ebyabwe era abaawo nabo badduka emisinde Kiwalazima ne bakwata Busegaawo olaba abamu ne bakwata bagitayo sirigenda Mityana egyo gye bayita mu Kijungute
abamu bakwata waliwo ekisenyi waliwo oyo bamitani lubigi ne buli omu yadduka abaawona kiwalazima abaafa ne bafa kati bano abakirisitu bwe bawulira ekigambo nti abasiraamu battiddwa olw'eddiini nabo baateekamu kye bayita eggume kwe kusandika okuwakanya kabaka ate nabo ne batandika okubattira ennamugongo ab'ennamugongo ate n'abasinga obungi bo baagendanga na bugenzi sipiidi bo baalumbanga bulumbi nagamba mubatte kivulanga bo babatisa na muliro naye bano abasiraamu babafumisa amafumu kwati waliwo byakulwanyisa biriwo byaliwo lwaki bajemedde magulu nyondo kati obusiraamu okuva ku olwo ne bufuna obulabe wakati waabwo n'obuwangwa okitegedde nti tebakkaanya mu nsinza ate ne kabaka yabalaga nti tebayina muwa biragiro ddiini byemuwa yena abitambulirako kati abasiraamu ne bafuna image ne batandika okubeera nga basomesa abaana baabwe tewaliwo masomero nga basomesa abaana baabwe obubi obuli mu ddiini y'obuwangwa kwabaga nti eyo nayo ddiini yeetongodde era bw'oba ogisoma tewandigaseeko ddiini ndala oba kinategerekeka bw'obanga osazeewo okutambuza buwangwa toba mukristo ko obuwangwa bwemala kusalawo okutambuza buwangwa toba mukristaayo kusazawo okutambuza obuwangwa toba musiraamu lwaki nti obuwangwa bye bwagala bingi tosobola bigattika kyobulanga abaganda baleeta olugero lubagamba nti togattanga mandwa n'omugugu sigatta mandwa na mugugu lwaki bakibategeeza emandwa yokka byekulagira ate weetikireko omugugu omulala tosobola kugituusa kati nja kudda ku kigambo kiri kyebabuuziza kyatandika ddi omusiraamu okuyimirira bwayimiridde n'abanga ekigendererwa kye ayagala kwogera ku bukatoliki ayagala ayogere ku bukristaayo ayagala alumbe obwakabaka oba ennono kati ekyo kyajja okuva mu ezo entalo ezaaliwo bino byowulira nti amadda ga Nuhu Mbogo byowulira ebyo byonna byalimu enteeseganya zaali nnyingi Nuhu Mbogo oba Kyabasinga bayitanga Simbwa Kyabasinga Nuhu kitaawe bano bakiyita oba yali muganda we Abdulrashid Kalema nga byali nga bwe baali bamaze okukakasa nti bo bayingidde obusiraamu bavuddeyo eri bo bwe baava eri mu buwangwa baasiramuka naye tebaalondoola nnyo na kuyomba na kulwana bali abasomye obukristaayo n'abasomye obukristo naye nga bw'omanyi nti buli kimu kibaako entandikwa yaakyo obukyayi bwagendanga bumera mu bantu bano abakristaayo abakristu abasiraamu ne bugenda nga bukula era ne buvaamu ebintu bingi ng'omusiraamu ye takkiriza mwana we kufumbirwa mukristaayo so nga ate abasiraamu bafuba nga bwe basobola bakuggyeko muwala wo Zeste Jowani bamutwale bamusiramule azaale abasiraamu kwabo tebalinawo basiraamu abalirwedde nti abakyala baabo basiraamu baali balina kukyusa baana abawala abazaalibwa mwe ba Alani mwana wo gw'ozadde n'omutuma Heleni ye ayagala amukyuse amufuule Fatima amufuule Madina Aisha so nga ate omusiraamu takkiriza mwana we Mariyamu kufuuka resiti oba Kristine kati obukyayo abantu bagenda babutunuulira lwaki mutujjamu ate nga ffe temutuddiza
abaana baffe be bazaala abaana abo bw'otwala omuliro ku sigiri yange yeyongerako amaanda amanda omusiraamu agamba nedda nze sidya ekiswa kukiteerako ttaka ekiswa ekiswa kimanyi sisongerako ttaka olwedde kiyina ettaka lyakyo omusiraamu ye yalema tomubuulira nti asobola okuddira omwana omusiraamu n'amuwa omukristo kuba baali batono ddala abasiraamu mu nsi manya mu kitundu mu Buganda kati nga beekwanya abaana baabwe be balina okubeefumbiriza oba okubawasa abaana baabwe abazadde abalenzi so nga ate obwetaavu busigala bukyaliwo dimandi yaliwo ey'abakyala be beetaaga kati nga balina okujja eno mubaga nti tuli bakristu bakristaayo naye bajjeyo abanaakola omulimu guli ogwa co-creation oba okusobola okubeera nga production zikola ki zifuluma kati tekinologi ono gwolaba yavuddemu akabasa sinayekka si intaneti yokka bintu bino fulakwanti katwakatandika okubiraba naye bivudde wala waliwo entale ezibadde mu mawanga ag'Abawalabu n'Abazungu oba bayita abazungu beba Europeans kati abo bayinawo kubanga mu Europe eddiini enkulu Protestant mu Europe kati obwakabaka Vatican wokka ne Italy Simon Peter gye yalaga kubayita Simon Petero omuyigiza wa Yesu Kristo gye yalaga n'asomesa eddiini eyali evudde mu Isirayiri baana ba Isirayiri ewaali kumpi bannabbi abasinga obungi oba abatume gye baava kati bw'atuuka mu bano Italy bana Italy ndoza kyanaye eri mu Europe yasibira Italy n'asomesa mu kutuuka mu Italy immediate nga yakatuuka mu Italy mwalimu omusajja eyali yeesimbawo ng'ayagala bwa mmeeya ayagala kutwala ekibuga ekyo ekiyitibwa Vatican oba Roma bwe yamala okulaba ng'onazze omuyigiriza wa Yesu Kristo n'ebyazze nabyo nga birungi kye yakola n'amugamba nkukkiriza naye olina kusomeseza mu buvunaanyizibwa bwange wano n'atandika okusomesa ng'alina kusinziira mu maka g'ono mmeeya oyo yali baali bamuyita John Paul oba John Paulo kati bw'amala Simon Peter bw'afa ne bamuziika bayita ku St. Peter's Basilica awo bwe baazimba church bw'amala okufa ono yatekinga over n'ateekamu ebyobufuzi gwe bayita John Paul n'akozesa ekigambo ekiri mu lulimi Olulatini papa taata n'asengeka amateeka n'agayita amasakalamentu gw'olina okuyitamu okubeera ng'ogenda kubeera mu ekereziya eno katolika kigambo kitegeeza okwegatta ayagala kwegatta Abayisirayiri nga bwe balina eddiini bwe baze n'enkola eno beegatte na bano Europeans abali mu Italy bonna bakole eddiini ki babeere wamu kati Simon papa gubita papa bayita Papa John Paul ow'olubereberye n'atandikawo ekereziya katolika n'agitayako n'amateeka ge bayita amasakalamentu osooka okufuna baptism bati bakiyitanga baptizo n'ofuna confirmation kibayita confirmation n'ojja ku kyokusatu olina okusembera n'ofuna ole Eucharisty ge bayita Eucharistia n'olyoka ogenda ku repentance gye muyita penitensia sakalamentu ly'okwejjusa kati lino eryokuna manya lino eryokutaano olwo oba okuze ogenda kufuna ole matrimony bw'omaliza bino ogenda kufuna ole matrimony ogenda kuwasa oba okufumbirwa ofune sakalamentu ery'obutuukirivu bw'obufumbo muyita matirimu nnyo kakati ery'omukaaga n'ayiteekako akati ak'okwakulizo kyomuna anasoma esakalamentu lya oddiini ajja kuba afuuse kabona mu ekereziya eno
Odini yaliwa. Odini ye sacrament lisomezebwa abafather bakaridinali tofumbirwa tokola ebyo kati etteeka lya odini n'aliteekamu nti omuntu anasoma sacrament lya odini taabenga n'amaka olw'okuba bw'anaaba n'amaka ajja kulemererwa okutuukiriza emirimu gya ekereziya katolika. Omukazi alwadde, omwana alwadde, waliwo ebizibu ebimulemesa ne babateeka mu mbeera talina kuba n'amaka. Si ddiini yeegaana wabula ekereziya ye yatuula naye bajjako obuvunaanyizibwa basobole okubeera nga basetolinga ku ddiini. Era eryo sacrament liina ebitabo byalyo by'olina okusoma eby'evvanjiri n'oyingira munda n'olyoka osoma esacrament eryo. Kati n'eryomusanvu ery'okusiibulwa kw'abalwadde eryo balimanyi nti ddyo lye lisembayo ku mukirisitu bamusiibula ava mu bulamu buno obwaki obwensi. Era tebasobola ddi kusomera ndwadde musujja ssenyiga balikuwa oweddeyo tokyasobola balaba tokyasobola noleka bakutuusako esacrament eryani erya anointment of sick limuyita okusiibulwa kwa okusoma sapule kwali mulirwa. Kati okusoma sapule kuli mu katikisimu eno ey'abasooka n'amasacrament. Oyina okusoma sapule eyo. Sapule ekigambo kinene era kimu ku bibonero kimu ku bintu by'okola nga ogenda kusoma penitensia bakugamba nti olina okusoma sapule, kusoma Mirembe Maria ajjudde n'emirundi 50 kusinziira ku kisobi gy'okoze emirundi 150. Eyo sapule ey'okusoma eyo. Kati ssaawa zino bazimodifyinze ebyedda si bye ebyakakati basaga nnyo bigenda wala kati birina modification z'enjawulo. Kati eddiini ezo nga bwe zizze nga bw'ozirabye tuzogeddeko ne zisigaza negative attitudes towards others. Obukatoliki ne busigaza negative attitude ku bukristaayo ku protestant. Lwaki? Ti John Paul bwe yateeka amateeka ago musajja ayitibwa Martin Luther ne John Wycliffe bayimirira mu ekereziya katolika naga nti I Martin Luther I have protested the Papa's way. I have protested nempakanyiza enkola ya Papa. Ono Papa John Paul yali akyayimiridde n'afuna owokubiri bamuyitanga John Wycliffe. Bali basajja nga bava mu nsi eyitibwa England ba Britain bwe batyo. Naga nti also I John Wycliffe I have protested the Papa's way. Kati ono bwe yatunula nga bono bw'okubiriza olukiiko John Paul obayita Papa Paulo w'olubereberye bwe yalaba nga baagala kwonoona kintu bakiyiwa naga ti please Martin Luther and John Wycliffe you have become the Protestants of this church. Ne bafuluma nabo ne batandika eddiini yaabwe. You have become the Protestants of this church. Kati if you have protested my program you have become the Protestants of this church. Nolwekyo baine bagane batandikawo erya batandikawo enkola yaabwe ya Protestants. Nono John Paul n'atandikawo eyiye eya ekereziya katolika. Kati ekereziya katolika oleo babikola tebannajja eno mu Africa tebannaba kujja. Era Father Lourdes Mompero okujja eno yajja n'akatabo ng'agamba ebigambo byendese mbijje mu ekereziya katolika. Kyova nga omuzungu ateekamu akagambo THO Catholic. Kiba kyali katolika kyali mu Latini katolika. Omuganda yeta tomuyitako katoliki. Y'omuganda akyogera bulungi katoliki. Era nze noganze ne mu katoliki. Naye nga yali nkola yali evudde mu era ewa Vatican. Paulo bw'amala okukola kiri yatandika distributinga bano bamapeera timugende mu spreading mugende mutegeeza abantu ne bali ba Wycliffe baani nabo ne bagamba kyovula banga mu Asia yo tiyafuna ddiini ya Protestant bo baafuna Buddhism abayindi ensi ezo za China abajapani aba Hong Kong aba Vietnam aba Cambodia Chinese abo bo
basinza Buddha. Lwaki bantu batulanga butuuza nga banoonya Katonda naye omuntu bwe yalowoozanga kati Gautama Buddha yatandikawo Buddhism. Erina millions and millions of followers. Bamitani? Gaba yayitibwa nga Gautama Buddha. Kati ku linnya lye erya Buddha kwe yateeka ISM Buddhism. N'abumba be yabumba era abayindi abachina bayina Buddha waabwe. Gwe bakola ki? Katwakusubwadda. Lwaki? Ekyo kyamanya abantu bagenda kwewuunya. Lwaki? Omanyi nnyo religions. Ebintu ati kakati munnaye olina okuteekayo nga si byakuvuma bantu. Nga si byakuvuma abantu. Omuntu omulaga nti kino kiriwo ekitu wadde tuba kati ng'abantu tulina okwawukana onaakwata lino onaakwata lino naye nga ekintu ekyaliwo waaliwo origino tulina we twava lwakuba nti ekintu kubanga munono bagamba Mukabaka talina ddiini anti kati ekigendo mulemesa eddiini kukulembera bino ebika 50 ebya Buganda ye Kabaka w'ebika bya Baganda ate buli kika kijja n'emmandwa yakyo kati ogenda baleka otya kyavulabanga Suuna Kabaka Suuna aba Muteesa ow'olubereberye nga bagenda Abdul Rashid Kalema ono avana ekibuli oba yazaala Kakungulu Prince Badru Kakungulu gwe baziika Emmende abo Saidi kati abo be bajjajja ba Kabaka ono ddala nno mwe muva kitaawe Kabaka Muteesa mwe muva Daudi Chwa yazaala Muteesa owokubiri Muteesa owokubiri nazaala Muwenda Mutebi kati Daudi Chwa ekimutumya Daudi Chwa ye naye teyasoma ddiini eno ey'Obusiraamu kati ekikayanya bannaddiini baffe eno ku Buyisiraamu eno Kabaka alina osiramuka Kabaka siramuka eddiini y'entuufu kyeki kati Abasiraamu ekibaleeta okuwalirizibwa bakyogere bajja bagoba sirisira kitegeeza olujegere nga Kabaka ono mwava ava mu Basiraamu oluvannyuma lw'okuba nti Obusiraamu bwagenda okujja mu Buganda bwatandikira mu Lubiri kati ye yandibadde Musiraamu baagala mujjukiza so waliwo ebyagaana ebyavaako jjajjaawe Mwanga okutabula eddiini jjajjaawe Mwanga Ssekabaka Mwanga yatabula eddiini n'azikkiriza zonna era eddiini yaleeta amawaggali yabakola ki yababonereza Abasiraamu yababonereza n'Abakatuliki n'ababonereza n'Abakristaayo n'ababonereza era kwe kubatta ennamugongo ne ku Makaayi kati Abasiraamu bagenda okulamaga ku Bamakaayi ate bakyali okyasobola okugira kubanga abantu bajjawo emirambo gyabwe mayiti ne baziziika bajjawo bazijjawo kati bali tebakisuubira nti kijja kuba modernized kutuuka ku mulembe guno bateekewo ekijjukizo kati bo Abakristu baafuna obudde ne bateekawo ebijjukizo ne bakuba n'ebifaananyi byabo kyakwata ku Bazungu Abaprotestant nekikwata ku Bazungu Abakristu okuwulira nti waliwo abantu abatiddwa mu Uganda olw'eddiini eno kati bo kyabakwatako bano Abasiraamu bo bagenda ku kiriwo abaawonawo batandika kukola strategic work plan mateeka era kyovulaba baasaba omukulu Kabaka yaliwo abawe ekifo kyabwe okusaba Butambala ne basaba essaza lya Butambala Abasiraamu kyava nti Abasiraamu bangi nnyo Butambala ne babeera ewa Katambala e Butambala ewa Katambala bamuyitanga Katambala yali atwala essaza eryo kati kwe kutumayo Butambala ewa Katambala watava muto kakati Abakristaayo nabo baalabanga babawadde baganda ffe batuwe tujja kubeera wano Kabaka naga nti mmwe mbawadde Gomba ayinandidde Butambala essaza lye mbawadde kati bagenda okulikola Abakatuliki ne baga nti ffe tuviiremu awo naffe batuwe naga nti mmwe mbawadde Buddu era galinaaniganye wama Butambala
wamma mukatoliki mungi nnyo buddu wekisi bakatikiro eyo Bwanda owulira simanyi yonna Masaka gundi kati balina ebigo bingi saidi zeeyo ebyenazaresi kitegeeza omulokole ye wajjojjo omulokole just it is a program okuva mu America. Lwaki abakristaayo bava mu England, abakatoliki ne bava Italy, abasiraamu ne bava Saudi Arabia, ate nga ffe tuli super power. Ne bateekawo entertainment, ne baleeta enkola ey'oku-entertaininga abantu, kwegamba omuntu abeere mu masanyu, ne bakola musical instruments, okuba endongo. Wamma kubanga ono omukatoliki n'omuprotestant si bakubi bandongo. Zino piano bazirese mbulesi bali bangoma kati mwetaaga ndongo kati modernity etuuse kyobulabanga obulokole bwasooka kuyingirwa abavubuka olw'endongo abasobola okukuba obulungi omuziki ne batambula kati embeera neegenda ng'ekyuka kati olwaleero obulokole obulala obwatandikira mu Netherlands 1922 bagamba kigambibwa 1922 eyo naye waliyo paati omanyi bwogenda mu Isirayiri waliwo abatakkiriza ko ti Yesu Kristo mwana wa Katonda ate nga gyazaalwa Yesu Kristo era nga bw'okyogera nti Yesu Kristo mwana wa Katonda nga bakutta mu Isirayiri ku bika 12 eby'abaana ba Isirayiri era waliwo ekika ekyo kati nga balina okuwaana kika kino ekya Yuda kye bagamba ekivaamu Yesu Kristo kuba Yesu Kristo yali mu Yudaaya ekika kya mu baana 12 aba Isirayiri. Isirayiri yali muntu by the way Israel gwayitanga Yakobo kati yazaala abaana 12 nga bazaala mu bakyala 4 Balhati, Zulfati, Lahiru oba ne Lakeri lekyo kwebatyo kati waliwo yazaala abaana waliwo yazaala ne bazaala abaana kati abaana abe 12 be bazaala ebike 12 eby'abaana ba Isirayiri. Kati Yuda Yesu Kristo mwava ku baana ba Isirayiri oba abaana ba Yakobo. Yuda taba musiraamu linnya kyali kika ky'Abayudaaya. Yuda kati kwa kujjamu Abayudaaya kati Abayudaaya baba basiraamu anti gye kyava kuba balina Benjamini balina Yusufu bwe bityo bonna baali baganda ba Yuda. Kati Yesu Kristo ye mu bigambo bye byonna n'osoma ekitabo enjiri ya Yesu Kristo kyobulanga omukristo agamba bagiyita vanjiri era waliwo ekitabo gwogendangako mu kigo kyonna noga njagala kumpa ku kitabo kye bayita evanjiri nnya ojja kukisoma owulyenga n'omutwe gukuluma tebitera kujja mu ekereziya oba mu kkanisa. Abazaala Yesu bali basiraamu jjajjawe ye Imulaani mama we ye Mariyamu. Mariyamu kitegeeza omuzaana. Taata wa Yesu ne mama wa Yesu jjajjawe azaala mama we jjajjawe azaala mama we yali musiraamu Imulaani. Ffe ekitutawaanya mu nsi Katonda yatutonda mu miteeko ena. Gino emiteeko ena gye gyavaako abantu obutategeera biddako mu maaso. Omuteeko ogusooka Katonda yatonda omuntu nga talina kitaawe talina nnyina n'amubumba mu ttaka. Oyo yayitibwa Adamu. Talinaako kitaawe talina nnyina talina muganda we talina ani. Omuteeko ogwokubiri Katonda n'atonda omuntu ng'amugya mu musajja yekka mu lubiriizi. Oyo ye Eva oba Hawa. Ate kintu oba kintu ono kintu ya just baagala kubasomesa history. Kintu baagala kubasomesa history. Kintu taliyo. Taata batugamba nti first Muganda Kintu was the first Muganda ne mukyala amuzaala yali waggwanga ki bw'ogende w'embale nga baga nti Mundu and said the first Mugisho. Kakati abantu batukwatira awo
kati aba bantu babiri kakati Allah naddamu kwa batugamba kintu yali afaanana nga gundi nga ng'enkima kintu nga batugamba nga dro kintu ne tukuba kintu nga akutte ejjinja bw'ati kati jagenda te ng'osoma Stone Ages abantu bakozesanga amayinja nawe waaliwo abantu kintu yaliwo mu Stone Age 1 Stone Age 2 Stone Age 3 oba New Stone Age kintu yaliwo era naffe Abaganda to believe nga the first kabaka was kintu yavaawo okujja mu Buganda era baba bawandika ebyafaayo bya kintu baga yava simanyi mu Asia nsi ki yavaamu gwe kibaita okujja mu Buganda yonna noba gosooseemu Uganda oba Buganda yonna nga bumanya amasaza 18 oba otambulidde ebbanga ky'okutuuka mu Buganda era oba oyiseewa era oba ovuddewa kati bino wabaawo ebintu ebikuuma abaana okutegeera obuwanga bwabwe kati ne bayita linnya lya kintu weeru gyali kintu eno abalituma babeera bango ate eri bakugenda nti kabaka n'owulira Nnambi n'onoonya abatuuma ogenda okulya nga bakuga nti ate kintu ne Nnambi be baleeta Walumbe mukoddomi wa kintu Walumbe mwannyina wa Nnambi okuva ddi Walumbe omusujja mutwe siriimu kuba kati bonna ni muganda wa Nnambi siriimu musujja sibe bayita Olumbe kati bino byagamba mbu bamugoba sibalina ddukira ettanda kigambo kintu tekirina wala kiri awo pitiyana munsi yona Walumbe naddukira ene waffe ate nasigala nga kyatugumbula abantu mu Amerika wanewa nga teyaddukira ttanda abantu bakyava mwezi yabafa mu Bawalabu Walumbe yabalya ate gwe noga nti yaddukira ttanda era muganda we kayiikuuzi kuno okuyiikuula era kwe kulima bujja sibalita bwongo bwa muntu okuyiikuula ettaka ng'osima bukayiikuuzi kaguŋŋaani babireeta ebintu ebyo naye nga tuzzeeyo ku mulamwa gwaffe twabaddeko lwaki olwaleero omusiraamu ayimirira ku kituuti n'akambuwalira omukatuliki n'akambuwalira omukristaayo n'omukristaayo naye n'akambuwalira omusiraamu n'omulokolera kakana nga waliwo shegwe nalaba bambi si mu bubi n'agamba nti Katende talina buzibu kwewasa na Kitende oba wakalaba nga lwaki yo omulangira awasa bonna anti ebbammwe naffe twazudde naffe tugenda kujja kati ebyo byonna obitunulira n'otula mu nnyumba yo n'oga abajjajjaffe be tuvaamu baatandika ekintu kino nga batono ne bawera during their absence abantu bawera nga tebo tebakyaliwo kati ffe jjajjaffe kabaka w'ensi ennene ffe tuli Baganda ffe ab'ensi ennene twava Bunyolo era jjajjaffe kabaka w'ensi ennene era ffe tuli bazzukulu baamugalula kigambo okugalula okugaluza kigambo kya lulimi Lunyakitala okiwulira kakati okubeera ng'agaana abaana n'abazzukulu okulya enseenene eno ekisozi Gomba misota baana bajja kukwata enseenene mu bisubi emisota gye babojje ate akaseenene katono nnyo n'abaziyiza kuba yalinawo abaana be batono nakati temulyanga enseenene kananako okuzimbira awo era yaleka awandisa ekitabo nti amwana mwenna ab'enseenene gye muli nze ntandisa ekika ky'enseenene naawa n'ensonga lwaki era amannya ge agamu ge yatuumanga yagasinziranga ku nte ze yalina ente ye bwe yazaala ng'erina ennyana n'atuuma Ssewanyana ennyana y'ente n'atuuma mu kika kyaffe tulina ya Ssewanyana tulina Wanyana n'agituuma Naamala naffe tugayina mannya gaali ga nte ze ng'ente bwezaala bw'atuuma erinnya n'atuuma n'eno
just bagenda abantu okungana bapikinga ebika bawoze Kalanzi Kajubi Masembe amanya gafaago gonna gakunganya gabanga kensonga ngabula bwalero wolugavu baga nti awo bamuyita Simwogerere Semakula mune muyita Semwogerere naye yagamba bagamenze oyo Simwogerere tusigenda kumwogerera yeyogerere Simwogerere nze kanye bayituma Semwogerere anze simugambe kanye bayituma Semugambe agomanya bwe batyo era ne bateekawo ne bagamba nti Kitende Katende na Kitende abamwannyoko kina kale kokola emibala nze bompaka wala akonga ebbanja liwedde Sekiti Kirengejja simanyi kinangwira baba kubulira lwaki kiki bayite Sekiti Kirengejja singa bakwata olusi tetwagala nnyo okukozesa mpewo wabawo ebintu ebibeera ebizibu naye one eyayogera Sekiti Kirengejja oli omukulu Ndugwa yali waggulu ku muti kati bayambalanga mpale basi bangambugo bati kati agenda okutola bwanagali Sekiti Kirengejja waliwo kyali Kirengejja nakasimanyi kinangwira kati ekyo kyeyalaba kati gwava mubala kati ebintu bingi nnyo ebyobuwangwa naye eddiini social media n'embeera eri mu nsi ereesa abantu okubeera nga bongedde okulabuka buli omu sayidi gye yakwata omukirisitu bwe yagenda e Roma yalabukiddeyo nnyo kati abaana abazzukulu mu nsi yonna balina communication nga abakommunicatinga ye Paapa abasiraamu nabo ne balabuka nnyo abakommunicatinga wakati awo Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam emyaka 1400 gye yakava mu nsi ebitabo byawandiikibwa nga Teiti yawandiika ebigambo byonna byayogera babikompilinga mu bitabo era kati sawa zino biri ku social media biri ku Twitter biri ku simanyi kuki byonna biwandiike babijjako babimodifyinga kati olw'okuba nti ensi ekyuse kati obukyayi obwali bwakwekebwa mu bigambo buli omu avaayo na busungu avaayo n'obusungu era ogambye dda nti awo nonde lwaki ogamba kabaka asiramuka omugamba otya ggwe so togamba kabaka okusiramuka so ne kabaka naye ayina etteeka oba ayina bagita mandate oba ayina amateeka ayina okwesalirawo aba asobola okwesalirawo nsazeewo nja kubeera omusiraamu asijja kubeera basi ekyo bakimulekera oba okiraba naye kati olwaleero buli muntu afikisinga bw'aba ayina puroguramu gy'agenda okuleeta mu nsi bw'aba ajoogera ayagala yebeekola ki yekola kati olw'obukyayi n'obusungu bw'oba olaze kati alagira ani amanyiira ani Omusiraamu tayagala mukristaayo kwogera ku busiraamu omukristaayo naye agamba tulina kyomanyi kati tutandise okubeera ku social media ng'olaba omwana avaayo beya nnako n'ayambalira sheeka oyo n'avaayo beya nnako n'ayambalira reverand oba pastor oba ani wa father n'amwambalira tebakyabaliramu bwalafiiki anti ennemite yakuli yeetingibwa oluvannyuma lw'okubanga kati buli omu ayina ekitebe omukristaayo ekitebe kyo kiri luddawa na Mirembe omukatoliki kiri Lubaga omusiraamu genda ku Kampala mukadde omusiraamu omuganda beera Ekibuli bwe batyo owabuwangwa talina kitebe kati owobuwangwa ate naye ayina lubiri ayina olubiri lw'emmengo buli kika kyonna kiri bwe kigenda ewa Ssaabasajja ne kiranya bakiwa ebikikwatako mwab'enseenene bino ebyammwe mwab'embogo mmwe bakongozzi ba kabaka kabaka tatuula ku mugongo gwa muntu oba ku kibegabega ky'omuntu nga si wa mbogo ab'embogo be bakongozzi ab'ekinyomo balina buli omu alina kyakola mu lubiri kye baamuwa era balina emirimu mu lubiri lwa kabaka singa muwalawo akuleetera omusajja nga wansenene obasobola bakkiriza ne bagenda
bw'abanga amulese ng'alese wansenene nga si wa mu nnyumba yaffe. Tuyina ennyumba, tuyina enzija, tuyina amasiga, tuyina ennyiriri, tuyina akasolya. Oba kitegedde? Tuyina akasolya waggulu, tuyina olunyiriri, tuyina omutuba, tuyina amasiga, tuyina oluggya, tuyina n'ennyumba. Kati nze mu kika ky'ensenene oluggya lwenvaamu baluyita lwa Yusufu Ssewannyana Musembe. Luliwa Wakiso. So nga ate eyo ennyumba gye nvaamu. So nga ate oluggya lwa jjajjaffe olw'e Kakubo. Wa Kakubo Lukalu eri eyo. Jjajjaffe gye bamuzaala oli. Kati olwaleero waliwo ennyumba eyaffe abaana n'abazzukulu ffe twemanyi nti taata gundi yatuzaala. Kati amannya Nakalanzi, Kalanzi, Nakajubi mwegali. Naye waliwo Nakajubi ow'Emubende. Nagende Tanzania nesangayo Nakajubi, Nakalanzi. Tanzania. Bangi. Nga Tanzania. Nga Nakalanzi. Nga Baganda, nga Batanzania beyo. Nabo bali Tanzania bansenene. Tuyina ab'ensenene boogenda ku sayidi zeeyo Zirobwe nga Sajja Bateeso bansenene. Oba okiraba. Okujjako ekika kimu ekiteepankirwako be balangira ba Buganda, abaana b'eŋŋoma. Toyinza kugamba nti ndi Munyarwanda omulangira. Obeera Munyarwanda omulangira omutuusi oba omuhima kwebityo bajja okugamba. Toyinza kugamba nti ndi mwana wa ŋŋoma. Okitegedde? Embeera eri mu nsi. Kati okulwana nga baga nti binzigire ku ntono, okulwana kukyaliwo nga balwanyisa social media. Lwaki? Modernity eno yajjeeyo amazima. Luli abantu babadde basoma eddiini n'agenda mu kereziya nga tewaliwo n'amukwata kifaananyi. Tewaliwo aweereza faaza byasomye okujjako eyasomye. Tewaliwo aweereza imamu byasomye okujjako eyabadde mu masigidi. Kati saa zino mu masigidi mbaamu kamera. Waliwo ky'obuulira ng'okibuulira banno ab'enda ya Nakalaama nga tewandiyagadde kitegeeza balala. Kati olwaleero ku mikutu kifuluma. Sajja Omusiraamu yandibadde nga tasobola kwogera. Mulujjudde nti temuwasanga atali Basiraamu nga nabo we bali. Bakibuulira baana. Nakati olwaleero mu muzikiti okibuulira Abasiraamu bali mu muzikiti owa TikTok n'akikanyuka. N'akasala. Edda tekyali ng'oli agamba baatugamba amaka go tebaagala batali basi. Baatugamba nga buli omu awulira kiwulire. Kati abantu ne bafuna hate. Wamunyonyodde bulungi. Kati embeera eri awo. Era waliwo Sir Arthur Apollo Kaggwa kye yakola. Bw'oba okinoonyeza Katikkiro oyo owa Buganda bamuyita Sir Arthur Apollo Kaggwa alina kye yakola okumuwa ekitiibwa kya Sir naye akikola ddiini. Yali Sir Arthur. Gwe baatuumamu gundi Sir Apollo Kaggwa Road biki? Ebyo. Yalimu era yajja wano era nga baga nti wansenene. Era amataka agasinga obungi g'owuli ag'ebika by'ensenene bagayina lwakuba nti Sir Apollo Kaggwa yali Katikkiro nga bw'olaba Mayiga. Charles Peter Mayiga bwe yali Katikkiro. N'oli yali Katikkiro ng'alina privileges nnyingi nnyo era yafuna amataka mangi mu kiseera we yabeererawo. Kati alina kye yakola abazungu ne bamuwa ekitiibwa kya Sir. Nga bw'owulira nti Sir Edward Muteesa alina kye yakola ne bamuwa ekitiibwa kya Sir. Nono Sir Arthur amanya ge bamuyita yali ayitibwa Arthur Apollo Kaggwa. Kisigenda kwogera ssaawa zino. Kati ebyo waliwo ebintu ebizze ebitambula nga bigenda biranda. Kati nga Abasiraamu bano abaliwo myaka 4, myaka 5, 6
abakozesa social media babirina mu buwandiike tebabirabako kati olwokuba nti babisoma mu buwandiike bwafuna wafumbikiriza omukristu ku bakristu abakikola n'akizza eno ojja mumugwako bwafuna n'olingaga nti nedda namwe abasiraamu babaga nti bw'otatali musiraamu oyingira ejjana kuba naye alina we yabiwulira kati ne babeera nga kwegamba ko ebigambo biyisiŋŋanya bikola raise ne biyisiŋŋanya abantu ne buli omu n'abeera n'obusungu ku munne mpozi mwagamba bwe nga buli omu asobola obeera mu ddiini ye nga musanyufu weebale ayagala okukonvinsinga munne n'omukonvinsinga ne mugatta eddiini naye emirembe gye twalaba ejjajjajjajja nga nalaba nga abasajja olw'eggulu nga bakola ebituuti ng'omusiraamu akutte Kurani ng'omulokola agira bw'ati mu byakwewanyisiganya kati ebyo bya debate ebyo byebireese obuzibu debate mugenda muyimira ku makubo abantu ne bayimira ku makubo ne badebatinga mu Bible ne mu Kurani kati abantu bafuna negative attitudes oli ayogedde ekigambo ekivodde eddiini y'ono ate takinyonnyodde na bulungi takinyonnyodde kati abantu bagamba Bayibuli egamba nti omwana wo bw'abanga akuliridde n'otamufumbiza tokola nsobi muwase wano mu Buganda oba oli yakiwandiika mu Bayibuli ng'agezaako okukubiriza omuzadde asobole okugaba omwana we nga tannakula bw'obanga omwana wo omuwala akuliridde n'otamufumbiza tokolanga nsobi gwe mukoleki muwase kyali kitegeeza ki obadde omulinza ki okutuuka okulira ku lujja kati tokola nsobi gwe mwewasize yali bala mu lulimi olwalabu tugiyita balaaga yali asabise ni mu kifo ky'okutuuka ku ddaala eryegomba muwala wo ng'ali waka omulabe nga yenkana ne maama we mufumbize kyobula ng'edda Buganda bawafumbizanga abaana myaka 14 mwana bameranga amabere ku kifuba n'akoona akagere nga bamugaba tebyalinga na bya ddiini nti busiraamu byalinga bya buwanga bafumbiza abaana abawala bato obusiraamu bwabisangawo bagenda okujja wano nga abazadde bafumbiza ddala abaana myaka 14 ate bambagamba obusiraamu wegenda obuze ku bakikakyala abakulu tugo bakufumbiza ng'olina emyaka emeka tewabangawo okusoma kuli awo kusoma senior 4 senior 6 bino byaffe betulina mwana olwakulanga n'asitula ebbeere ku kifuba n'asitula babiyitanga nakabuvubuka nga bamunoonyeza omusajja 14 afumbirwa omuvubuka wa myaka 2 15 afumbirwa omuvubuka wa myaka 25 just biba tebabeera kankuzeeko emabega wali sheekh waliwo ekintu kye neebuuza taata nti tebaleetayo abasajja nga bajja tebaleetayo Kurani ya Luganda kubanga Oluwalabu lutukaluubirira twandyagadde okusiramuka naye buli omu sisobola kusalako mu Luganda Kurani y'Oluganda weeri evvuunula nsobola osala mu Luganda nsobola okwaziina mu Luganda kati waliwo principles ezifuga esswala kibayita esswala era bakikusomesa okusaba saba mu lulimi lwo bwe baswala eyina principles eyina conditions eyina pillars zetambulirako bwe baswala nsobola osaba mu lulimi lwange nsobola osaba mu Luganda mu Lukyoli bwe kuba kusaba Mukama saba mu lulimi lwo naye bwe kuba kusaala ng'osaala kye bayita esswala osooka kumala kutegeera pillars okumanya conditions z'esswala ezigituusa pillars zaayo empagi zaayo bintu bingi nnyo nullifiers ebyonoona esswala oba kitegeera kati ebintu ebyo bye bigenda okuyigirizisa okusaalira mu lulimi olulimi lw'esswala lulimi lwokka teruli yalwogera tewali yalwogera si Luwalabu si lwe Luwalabu olwogerwa tosobola kulunyumyamu yadde ebigambo ebiwera 5 olulimi lw'esswala lwogenda okusinzizaamu ekyo Allah yakiteekako ebeere uniform omuchina omuganda owani bali banyooma bapigimizi ng'abalokole bwe balina shakala bikinga bye babyogera nabo
ate babino byabe babyogera baga nti balinyeko mwoyo mutuukirivu n'ebiri kwegamba esswala yategekebwa kwate abaasooka edda baali tebagirina eyo esswala balinanga okusinza okwenjawulo ne kati eno gye tusaala naye nabbi Muhammad okugiyiga kyamutwalira ebbanga okugimuyigiriza nga watadde akazindaalo ku muzikiti nga buli afuluma gw'obuuza olulimi lwobadde osala ne byobadde osala osobola obivuunula banamika basobola obivuunula batono olw'okuba nti abamu basobola nakikwata ng'ekikwate n'atabiteekako kulaminga bukulaminzi naye bw'otuula wansi nateeka okuyigiriza eswala nene era kitono kizibu nnyo ga nti kangende nsome nfune bachelors mu swala so nga ate musomo gye guli munene naye gyeguli kenda ku university y'e Madina Makka wa ezuzu nakaberewa ne yembale naye okuspecializinga noga nti oyo akuguse ayina bachelors oba ayina diploma mu swala oba ayina certificate kinene nnyo mu byakuguseemu swala Allah kizibu tekifunika kale swala toswala gikyusa mu lulimi lwonna lw'oyagala olw'ensonga nti eyina ebigambo fe mu lulimi olwalaba biyita makhsusatan eyina set of words and actions. Swala is a set of words and actions. So abazadde abagamba nti omwana wange namutwala asome eddiini abaana babasomesa basics za ddiini ya Busiraamu kati bwatuukayo ekyo bakyogera bwe bati abazadde nani nabo tebakitegeera bulungi lwaki omwana bwatuukayo musomere Bilaali omutwala asome eddiini wakomaawo kati bo bali balina syllabus nalyoka batematema kye bayita eddiini n'asoma paka ku siniya ya 6 ng'asoma ddiini n'aba ng'ajulira agenda mu university n'atuuka mu university naye ddiini n'aba ng'alina waakomye n'esigala ng'ekyatambula naye ng'ate ajutte ku paka ku university kitegeera n'ogenda wano ku Supreme Council oba ku Insani International University oba ku Islamic College University n'osoma naye n'olemererwa nga tokuguse oyina masters oyina PhD nengeera okyabanji weddi ntona kugukamu kati nga tumaliriza ekibuzo kyange ekisemba olunaku olwaleero ddi omuntu lwe bamuwa erinnya Sheikh kubanga tukooye buli omu avaayo Sheikh abasomeddwa abamu kati batandise okwetabula mu basheeki baffe abatuufu muba muli awo mugenda kuziika nti ate ono yeesowoddeyo naye Sheikh kati ne tubuzaabuzibwa ddi lweba erinnya Sheikh lwe balikuwa kubanga bane taba tusobeddwa bane basheeke bangi bapasita bangi era kino olwasuna okibuuza naye ate kizibu okusanga oli nga yayita father nga si mu father oba reverend naye bannange basheeke bannaye taata tutaase kakati tubuliddwa n'omutuufu ekintu kino ate bagula zino juba gyasooka okugula n'ateekamu kakati ekyo ekigambo Sheikh bakyewola bwe bakyewola ne bakyandika okukiteeka mu kifo ekitali Sheikh kitegeeza omuntu akuze na bwakula n'abeera nga akuguse kati bali abaasooka basheikh baalina myaka ng'emyaka gyabwe asheikhu kabiru kitegeeza omuzeeyi omukulu kati bano bakyeyambisa nga basomyeko nti omuntu bw'asoma aba mukulu naye aba akuze mu bigambo bya Mukama ne bakifuula eŋŋombo kati ne bakifuula n'amannya katuga nti seeka asomeddwa seeka weddwa seeka ne Sheikh kyawukana seeka sheikh muallimu ulama bintu bingi kakati
ffe ekyo baakifuula kigambo kitiibwa nga bologa nti Mr. Alan. Kati baagala nnyo kiteeka ku linnya ly'omuntu waba musiraamu nga bologa nti Ajati. So nga ate Ajati teriyo Ajati ng'atambula. Ajati abeera mu mikolo gya hijja. Bw'avaamu aba takyali Hajati. Kati ekyo mu baakifuula bw'olaba omuntu atambula nga ayambadde bulungi ku lusiraamu nti Hajati. Bw'olaba yavudde Makka nti Haaji. So byakomyewa n'abaana bandooperonega kyokka nga ate naakola bw'ati ate nga Sheikh mulamba. Kati Sheikh kyafuuse kyakutta abantu bonna. Omuntu asobola okuba nga alina ekintu kyakola mu ddiini ne bamuweerawo Sheikh. Atusomesa eddiini Musiraamu yalibadde muallimu. Muallimu. Ne kati kino Sheikh kyawambye. Haaji kyawamba. Buli omu akyambala. Kati olwaleero omusomi w'edduwa taba Sheikh. Ate abasinga obungi babeera babayita basawo baganda. Sheikh Mahmoud jangu kusomera edduwa jangu kusomera edduwa. Kati omusomi w'edduwa waliwo zino edduwa eza Kamulali. Ng'edduwa edduwa ya Kamulali gyeri Sheikh. Olwaba ategeeza nti akusindikidde edduwa egenda okumalako emirembe kubalagala. Kati abantu bakikolanga nga mmwe temubamanyi nti abantu abo bakola ebyo basajja balaguzi. Basoma eddiini esomesebwa awo Kenya bali awo nnyo Tanzania. Bagiyita elimu lamuli yakulagula. Kati be balaguzi ab'Owalabu baava nnyo Oman gye baava. Kati ne bayigiriza abantu era bwe basajja abawulira abakuba ebitabo bemuyita abakubi b'ebitabo. Somi badduwa akusomera edduwa n'ofa akusomera edduwa n'obuwa ku accident akusomera edduwa n'okola ebyo biwulira. Kati ebiri ebyaddala. Gyebiri. Anti ngera bw'omanyi nti mu Uganda mulimu omulogo. Tomanyi nti waliyo omulogo. Naye yeekweka. N'oli aba mulogo Muwalabu. Naye yeekwekamu ekyo. Ekyo kati mmwe sina kukyekwekamu. Yaaba yalaga dda nti mulogo Muwalabu naye muwolokwa temubanyi abatabimanyi. Kuba kati ffe tubaawula. Tumanyi nti oyo kati akozesa ddogo lya Kiwalabu. Kati mmwe gwe mulaba ne muyita Sheikh. So mulogo. Ng'oli Umaru yali Nansana simanyi yali Nansana simanyi yali Luddawa. Masitowa. Yali mulogo Omuwalabu ng'alogesa ddogo lya Kiwalabu. Azaayo simanyi nazaayo ebikugize simanyi n'akola atya ffe tebiri mu ddiini. Ne Sheikh kuva ddi ng'omuntu asasulira edduwa? Kati kyenkugambe edduwa bagisasulira. Mbu Sheikh jangu onomberewo edduwa n'enkuwa yakakadde mbu edduwa yakakadde. Edduwa kitegeeza kusaba. Kati nze nkugambe jangu onsabireko eri Mukama. Oba onjigirize tunsabye ntya. Kano nga soko oyita akakadde. Bigambo bimeka byogenda okwogera ebisasulwa akakadde. Kati bintu bingi nnyo ebiyigiriza abantu embeera eno yayyala. Oli wakulaba nga kali ono yeetaaga kuba mu dduwa. Lwaki cruise ebintu tebamufollowinga. Kati olukeberakeberamu agamba kankuwa edduwa. Ate oba oli awo olusinga ne Mukama atuusizza mu mwezi ogwo wenyini wakuwedde edduwa. Ne ba followers bajja okujja noga nti ono omusajja. N'omusindikira omulala. Ne kifuuka mulimu. Kati bagufuula mulimu si ddiini. Ogwafuuka mulimu gwennyini era bagutendeka era abantu ne bagukola. N'olwekyo ekya Sheikh obuuzizza nti kituuka ddi okutuuka ku kitiibwa ekyo omala kusoma n'obaako ky'okukugukamu. Osobola okubeera Sheikh nga bakwata Kulaani yonna. Erimu essula 10:14. Erimu aya 6:236. Aya. 6:236. Erimu ebitundu 30. Kati oyo agikwata yenna baga nti neddo eddaali atuuseeko aba Sheikh. Naye ate bo batuuka eri nga batudde baga nti oyo tannaba kukuguka kwasi tamanyi kuvvuunula. Kiki nino saba Sheikh ne mugamba nti waba wabikukka bino ndaga kino. Kuba nti Sheikh wange mutuufu. Ffe essaawa zino tetulina nnyo identifications zitulaga nti ono ye mutuufu. Okuggyako bwe baba bagenze mu bitabo
nze nasomera Madina, nze nasomera Lamu University eri side ze Mombasa, nze nasomera Cairo Misiri, oba nasomera Azhar Egypt. Ebyo abantu bebasobola okulaga gema baluwaago okitegedde naye kyokka ate kyewuunyisa Sheikh bannange leero oyogedde ku Egypt nsi y'abasiraamu nnyo naye ate waliyo Moses gye bamuweera Ten Commandments kuba nagenda ne ku lusozi Sinai ngamba ye ate kijja kitya ate Moses amateeka bagamuweera eno ate ng'eno basiraamu anti Musa yali musiraamu ne muganda we Haruna baali basiraamu era amateeka 10 ga busiraamu. Ten Commandments zaali z'abasiraamu era kati tukyazigoberera kalata lwaki eno oni yazeyazika bweyazise nga bula gavumenti bwekuvunaana ng'ossa omuntu ng'ate Katonda yakigaana ddala tottanga. Ani yeyazika gavumenti ani yeyazika amateeka gali gava wa Mukama for the Christians fitwaye mu mwage yazika osobola okufugirako ensi tukuvunaana ng'ossa omuntu tukuvunaana ng'okoze bwoti just kugeyazika ne mugateeka mu constitution gabayambeko kuba mwamanya nti gavudde eri Mukama muntu waakwatibwa ng'assa omuntu avunaanwe. kale ebigambo byebisemba Sheikh tuvewa njala kugezaako olw'okuba nti ensonga gy'ogezeko sigenda kuva ku mulamwa nkubiriza abantu bano bana bawe ebifo bye balimu ekitiibwa. Asooka omukristo bw'okakasa nti wakwata bukristo tova mu layini yo tambulira mu Kereziya Katolika tova mu layini. Ebina byajja kulwanyisa nkola eyaliwo. Omukristaayo oba omuprotestant nga bw'asalawo okuwakanya omukatoliki kubanga omuprotestant awakanya mukatoliki talina mulago gwawakanya. He protested the papacy yawakanya enkola ya papa naye ovugira mu layini yo tovaamu. Omusiraamu nga bwe wavaayo n'ogamba sigenda nvudde mu busamize kwa bwe bwaliwo bwe bwasooka singidde bukatoliki singidde bukristaayo kuba abasooka oyingira obusiraamu baava mu busamize gwegezaako kubanga omusiraamu ye yalagirwa okutuusa era yetakkirizibwa kuleka bantu nga tababuulidde. Kati gwe omusiraamu daawa togiviirako ddala abantu babuulire ni tovuma tojerega tovoola. Wakulil haqqu min rabbikum faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur. Allah tugamba nti mubuulire abantu amazima agava eri omulezi waabwe abayagadde akkirize abayagadde agaane. Siggwe olina okukaka ate tebajja kutegeeranga ggwe ate siggwe muzindaalo gwabwe tibagamba bo bw'oyogera baba boogera bofulumya amaloboozi. Omukirisi naawe omusami bamuyita ati obuwangwa nywerera ku buwangwa leka kubuzaabuza. Oli mukirisitu olina essabo oli mukristaayo olina essabo bino bya buwangwa anti bagamba bino bya buwangwa anti by'oba obeereramu ddala eyo ddiini tovaayo okuvumaganya. Mukatoliki muyina abasawo abasiraamu muloga ebyo ebituvumaganya beera mu layini yo bw'oba osazeewo okuloga kuseera mandwayo olina ekitamba kyo bitereeze naye nga obitereereza eyo tojja eno ojja kutuleetera ebizibu. Omusiraamu ojja kutuleetera ebizibu osigale mu obuwangwa ng'ate eddiini ekugaana okukola ebifaanana bwe bityo. N'olwekyo n'ensembeyo mmwe aba social media bwe mubanga muweereza ebigambo byaffe mubyekenneenye. Ebigambo ebisinga obungi bigenda kuvaamu obutwa. Kati bw'olaba ekiyinza okufuuka obutwa mu myaka 5 egijja oba 3 saawa zino kiyinza oba kitegeerekeka naye nga abalijja 2-5 myaka 25 eginajja nga tebajja kitegeera ate nga gwe oyagala
otegeeza abantu abaliwo n'abalijja ako tokaweereza ebyokuweerezayo gye biri bingi kaleke kati mutandika okusengejja temujja okubeera nga abantu bafuna message entuufu sigadde nze Muhammad Kalanzi Kajubi Sheikh Nako manyiddwa Uganda kale sandi akade kusukka kwa olunaku olwayo tuenzanyushe kwa atadde ko tuwadde Allen Cruz gemanya Cruz exclusive gwe mukutu guno kosinzidde okubanga ate otulabira comment section eyo nkulu nnyo oboyita kubaka ona bwandagadde okubanga ate otesaako naffe oba oliawo omulamu ago bwetuyinza okubanga ate tukwatako wikejja saga kusukka kwa olunaku ero bane muse bulungi basiraamu bannange Tammy's Fashion Hub ebaleetedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilibab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu size n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna w'oli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga okumanya ebisingawo tusangibwa ku Equatorial Mall edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787 noti 57 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe